Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'okyatambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga ng'era bulijjo nyongera okukusaba okukujjukiza nti kkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Omukulu oyo Honorable Mathias Mpuuga omusajja ayina ebigambo bye yayogedde ambuuzizza njagala kutandikira awo. Ayina ebigambo bye yayogedde n'emikutu gy'amawulire mingi nnyo gitambudde nnyo n'ensonga eyo nga Mathias Mpuuga ayina omukolo ogumu gwe yabaddeko asayiriza emitiyana ng'alina abamu ku mikwano gye nga muno mwabaddemu akiikirira Mityana South amanyiddwa nga Honorable Lumu Moses oyo wa DP, kwabaddeko Honorable Medali Lubega Sseggona ono nga naye ali wa NUP mu mateeka newankubadde ng'ebigambo ebyogerebwa mu biwulira kakasa gwagoberera omukuto gwa Redzone TV kyenjogerako oba okitegeera. Baabadde ku mukolo ogumu baayogedde ebigambo bingi nnyo naye nga obudde bwonna amaanyi gonna olutalo lwonna nga luli mu kukakkanya okuvoola n'okusabula Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpuuga mu bigambo bye byengenda okuwaawo owulire yayogedde ebigambo bingi nnyo naye bannayuganda abamu ababadde ku mukolo nafunye amawulire nti baatidde buti okubaako engeri gye baanukula oba engeri gye bamuddamu mu mbeera eyandibadde ey'okugezaako okumulemesa okukkakkanya pulezidenti waabwe mu kitundu ekyo. Kakati bannayuganda bangi balina ebibuuzo bye beebuuza. Mathias Mpuuga tabeerangako leader of opposition okujjako mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mathias Mpuuga abadde tabeerangako deputy president mu kibiina kyonna okujjako ekya NUP mu bukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mathias Mpuuga abadde tannabeerako commissioner mu kisanja kyonna okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu wamulondedde. Bannayuganda beebuuza abasajja bano emyaka emingi egikunukkiriza mu 3 gye bamaze nga bali ku ludda oluvuganya bakoleraani era ku ludda oluvuganya babadde bakolako biki? Kati gwagoberera wano ku mukuto gwa Redzone TV njagala nsooke nkuwe akatambi kano byenjogerako obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Nkugambye babadde saidize ye Mityana mu constituency eya Honorable Lumu Richard ono ng'akiikirira Mityana South ku kadi ya DP. Era mu bigambo bya Mathias Mpuuga mwabaddemu ebigambo ebiraga alinga ayina pulaani ey'okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi naye nga bakyayina ekintu kye babaza oba kye balinda okulaba kimala okuba oba embeera emala okutambula nga bwe bagirowooza oba bwe bagyagala then kisooke kigende mu maaso. Sooka obiwulirize nzija ate mbeere nga nkwongerayo. Naye mu paalamenti yaffe mwe mulina abaka abayise ennuma tebabitegedde ebatubanibagamba emitwala byesabbi mugamba abantu abagala obukulembeze bafuume amabala gakunywa omwenge okutamiira ove ku njaga ove ku minga bagamba ngagala obukulembeze esaawa emunya agoberera esaawa emumeka tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga mutwala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywadde wayini abala boogera tumanyi kimalidde bakimalidde mwana okukyusa ggwanga abaana batwogereko ebyensumattu abaana betuzadde tulina wala ababaka abagumu nga omuyajja nambuuza abasayi balesa ekipapula nti tuseeko nkunjeko obwesige naye nali mutandika byesagaleti abalisa ekipapula bajja mmere ki nemugamba wano ambali ebintu bingi siyibagaaya Kayongo nawe babuza ababaka bonna mwabedde ki sobola nanyiga nnyo n'abaliisa abeewaabwe palamenti si kintu kyakusaagiramu. Tutambule ffenna tutambule tujja kumalako ebyeneesemene bingi tujja kwogera olulala nga nze Mityana tujja kujja ngulu okunyweza patumwetaaga n'abafaananga ggwe obulungi okujja abantu ba Buganda kinoga buli kyengedde munoga mulakunyikako olungi ngendera musana ne temulimuki
ebigambo bya Mathias Mpuuga yabadde abyolekeza okusinziira ku gwe kuba yagambye nti abagala okukyusa obuyinza muve mu mabaala muve ku njaga muve ne ku bintu ebirala ng'era wawulidde we yabyogedde naye gwe bw'otunulatunula oba bw'olowoozaamu yabadde abyolekeza bannayuganda bangi buli omu alina endowooza ye bangi bagamba nti omusajja ono yadde tagetinze kubeera nga akkakkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde ng'abamu bakirabanga ayinza okuba nga olutalo tajja kulusobola. Bannayuganda babuuziza ebibuuzo bingi nnyo naddala abazze mu inbox yaffe nga Red Zone TV ebimu ku byo nange nenjagala nzije mbeere nga mbishe yalinga naawe. Bannayuganda beebuuza okuba nga Mathias Mpuuga yali enguzi obanga obujulizi wajja nga yenyigira mu kutwala ssente ez'omuwi w'omusolo. Jjukira ziri ssente ze twayogerako akawumbi akamu n'obukadde 1.7 billion Uganda shillings. Ssente ezo ezagabanibwa ba commissioners ba parliament abana nga kuliko Mathias Mpuuga nga kuliko Solomon Sirwanyi, Esther Kampulira ne Prose Kampulira ne Esther Afoyochan. Ebintu ebyo mubijjukira tuzze tubibagamba naddala mu abadde bagoberera emikutu gyaffe. Kakati ne tuddayo kemabega. Mathias Mpuuga bwe yali ajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform yajja n'aweebwa kkaadi y'ekibiina ekyo era oluvannyuma n'atandika okuba nga alinnyisibwa amadaala okuteekebwa mu positions ez'enjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yamufuula leader of opposition mangu nnyo nga yakamala okubeera nga awangula ekifo ekyobwa MOP gye yali yeesimbye ennyindo mukungwe. Mathias Mpuuga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuwa obwa deputy president mu Buganda w'ekibiina ekya National Unity Platform. Ekifo ekyo nga nakyo kimu ku ebyo bye yali tabeerangako mu bibiina byonna byazze abeeramu ekibiina kya DP ekisinde kye baakola ekya Ssuubi bwe bajoyiningako ekibiina kya TDA ekya Go Forward ekya Mama Mbabazi byonna talina we yabadde mu kifo kyonna ekyefaananyiriza kyabadde mu kibiina ekya National Unity Platform. Kati bannayuganda beebuuza abanywi b'enjaga bayogerako be baamulonda ku leader of opposition baali tebannaginywa. Abanywi b'enjaga bayogerako abantu nga beebamu be baamuwa ekifo ky'okubeera deputy president ebiseera ebyo enjaga yali tannagimanya nti baaginywa. Abantu bayogerako abaamufuula commissioner owa parliament ekifo kye yalemeddemu era babuuza ekifo ekyo bwe baakimuweera obuvunaanyizibwa bwe baamuweera yali tannamanya nti enjaga balina bye banywa nga ye bwe yayogedde mu katambi ako. Bibuuzo bibadde bingi nnyo gwawuliriza bye mbadde njagala okuba nga nkutegeeza wabula ye Mathias Mpuuga agudde mu mbi z'Abannayuganda kuba ebibuuzo bikyajja ate ffe oli waba atusabye ensonga tugireete tujja gireeta nga womanyi nti Red Zone TV wetutera okuba nga ate tukola ensonga zaffe wabula ebigenda mu maaso byonna tubikuwa nga bwe babize ekiba kitatuweereddwa naffe munnaye tetutera nnyo okukiwa budde okujjako ng'era kya mugaso nnyo. Haji Kasujja ono omusomi w'edduwa gwe ntera okugambako asangibwa enjeru ku luguudo olw'Ende Jjinja akutegeeza nti gendayo omutuukirire ku nsonga zonna ezikutawaanya oba olina ebizibu eby'enjawulo ssente tezirabika ebintu byonna ebifaananawo ebityo ajja bikwasaganya bulungi nnyo. Bw'oba tosobodde genda njeru ku luguudo olw'Ende Jjinja akutegeeza nti ne ku WhatsApp musobola okikwasaganyizaako mutuukirire ku nnamba eyo 0753 85 ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bukwa kutuuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV kwoli ekijja kye tukuwa.